Abalimi wamu n'abalunzi basabiddwa okulaba nga baddamu okusimba wamu n'okulunda ebisolo binnansangwa n'ekigendererwa ekyokulwanyisa obulabe obuvudde ku bantu okukozesa ebintu ebikula amangu oluvannyuma lw'okubigattamu ebintu eby'enjawulo ennaku zino ebiviiriddeko abantu okulwala endwadde ezitali zimu. So amatooke nga nakawere nakitembe ngazirume kibuzi oyogera nti Uganda tuli balimi b'amatooke tetutegeeza just matooke tutegeeza ebika by'amatooke byaki naye waliwo bannakigwanyizi abaagala ettooke libeere ettooke twerabira ebika ng'oli wagamba nti banana ayagala tubeere nga tutegeeza Cavendish banana bwe bayita ogoya mu Luganda. Ekyo tukigaana ffe nga sirofu tulina ebika bingi tulina okuba nga twogera ku ttooke nga twogera ku bika eby'amatooke byaki ebyaffe ebyannansangwa ebika eby'enjawulo. Bwe tugamba nti tupromotinga oba tutumbula emmere ennansi tetubeera ku muzannyo. Okutumbula emmere ennansi kitegeeza n'okutumbula ekonomi eyaffe eri loko. Okusinziira ku Edi Mukiibi, pulezidenti w'ekibiina kya Slow Food, agamba basazeeyo okuvaayo okutumbula ebirime ng'edda bwe baabirima nga kye bagamba nti byali bya mugaso nnyo eri obulamu bw'abantu n'okusinga kati ebintu bye balya wamu n'okukozesa. Omuntu n'ajjawo emmere n'aleka okulya emmere ng'ongerako obulamu n'agenda n'alya emmere etoola ku bulamu bwe. N'olekawo enkoko ebadde eri ebintu ebiryoganiki n'olya enkoko gye baaliisa amakerere ag'ekizaala kufumba. Ate ne muvaawo ng'omwana abuza lwaki abaana babula nnyo kati maka g'abagagga ng'ate abaabanvu bazaala ekyanenyo nsonga ebintu bye tulya. Mukiibi agamba okutumbula emmere ennansi ekitegeeza butafunamu nsimbi, agamba nabyo ennaku zino bivaamu ensimbi mpitirivu naddala ne mu nsi z'ebweru kuba bangi babyettanira olw'obutabeeramu biragalalagala. Eri Ebulaaya mwavu yekka yalyamu ebyo ebifo kuba eyo emmere teteekeddwa kuliibwa muntu teteekeddwa kuliibwa muntu asobola okwafoodinga obulamu oba asobola okufuna obulamu obulungi. Emmere eriibwa omuntu obulamu alina obulamu obulungi y'emmere yaffe ate gye tujja lugaana emmere ennansi. So omulimu gwaffe nga Slow Food kusomesa abantu nti emmere gye tuyita wano gye tulaba ennansi wano y'emmere erimu obulamu, y'emmere erimu ssente, y'emmere egenda okutujja muki mu bwavu. Tulekerawo okukasuka ssente zaffe ebunaye ate ne tukaba obwavu. Ye John Kiwagalo nga ye programs manager w'ekitongole kino agamba batandise ne kaweefube w'okulaga bannansi omugaso oguli mu kulya emmere ennansi nga kino kiyinza okuyambako obutagisaanyaawo. Ku migaso egiri mu mmere yaffe ennansangwa, emmere eŋŋanda, emmere enteeso, emmere ensoga, emmere enkakwa, yonna emmere gy'eva mu Uganda mwonna twagala okumanyisa abantu mugaso ki ogugirimu. Weewaawo bangi bagumanyi naye ate bw'otunuulira ku kigenda mu maaso tugenda twerabira ekinyusi oba omugaso oguli mu mmere yaffe. Basobodde n'okuleetako ebimu ku birime ebikyali ng'edda we byali. Ensuga nazo mu zaffe za kinnansi era ensuga zino zaalimwanga mu bibira zaameranga mu bibira byebifo ebirungi naye kati tufunye obuzibu nti ebibira bigenze nga bisaanawo. Kiwagala agamba bagenze bafuna abalimi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba nga basigala balima wamu n'okulunda ebisolo binnansangwa. Era mu kampeyini eno twagala okulaba nga tuteekawo okumanyisibwa ku bwannannyini ku mmere yaffe. Kyetwandiise okulwanirira food sovereignty nti twagala tulabe nga buli muntu akimanyi nti alina obwannannyini ku kyalima ne ku kyalya. Okubeera n'obwannannyini kitegeeza ki? Okubeera n'obwannannyini kitegeeza nti olina okubeera nga gw'osalawo ddi oyagala olime ki.